Professor Nawangwe, you are warned. Please lift these suspensions immediately. If you fail to do so by Wednesday, we shall sue you personally. We are officially briefed by the 3 victim students. We have reviewed their papers and we have discovered that Professor Nawangwe's suspension letters are an act of contempt of court. Oyo ye president waffe owa Uganda Law Society Semakadde tasiba zikweya era amaze okubeera nga akakasa nti tagenda kusirika busirisi okuva lwekiri nti Pastor Sempa agenzeeyo okubeera nga yemulugunya ku nsonga eya Nawangwa ey'okugoba abayizi olw'okuba nti nno beekalakaasizza olw'enjala. Katusooke tumufune mu bujjuvu president wa Uganda Law Society Isaac Semakadde atubulire step gyazzaako kubanga Nawangwa aleka bumukeeredde. We are officially briefed by the 3 victim students. We have reviewed their papers and we have discovered that Professor Nawangwe's suspension letters are an act of contempt of court. They rehash the same conduct the court has previously condemned and denounced, namely suspending students indefinitely. An indefinite suspension violates many principles of law. Universities have been warned to cease and desist from this conduct, but Professor Nawangwe continues to do it, hoping that new cohorts of admitted students won't find this history. Unlucky for him, these students have come to the most knowledgeable education lawyer in the country, someone with whom he has previously gone to battle with. And further unlucky for him, this time I have at my disposal 5,800 lawyers. I'm just going to release a division of about 440 lawyers on him to bang his table so he can clearly understand that the old era of terrorizing and intimidating students is over. This tyranny of issuing suspension letters when you could actually be more parental, more respectful, more courteous in solving students' disputes, has got to end. Professor Nawangwe, you are warned. Please lift these suspensions immediately. If you fail to do so by Wednesday, we shall sue you personally and make a clear example of you, and others will learn from you. We've seen this militarism, this excessive tyranny, hitting, putting a blanket over students' rights, as if the university is not a place for freedom of expression, freedom of association, freedom of, peaceful assembly, and freedom to protest. That dog won't hunt. Okay? We saw this in Kyambogo University. We see this in Makerere University, and it sets a very bad tone, for other educational institutions that this sort of behavior is acceptable since they are seeing it in apex institutions. We're going to make an example of you, and I hope you do listen and avoid the oncoming onslaught against your office and your person individually. Amaze okubeera nga atukakasa nga bw'owulidde nti balooya baalina bayitirivu nnyo bali mu 5 naye ku abo agenda kutaaka 40 gokka Nawangwa yeepyerere atuuse okwepyerera naye kugamba omutima omubi ng'ogwo ogw'abantu abatali bazadde kugamba abalaga nti bo tebali si bazadde nga Nawangwa nti ensi yali badde eguvumirira nnyo tosobola kugoba abayizi indefinitely nga ensonga gye baliko naawe ogimanyi ya njala kubanga enjala kyekintu munnange ekitalina fomula. Enjala kyekintu ekitalina fomula. Olaba Quran Allah yatuuka okugamba nti singa otuuka mu kaseera nga kazibu nnyo tewali kyakulya yadde n'ekimu tolina ngeri gy'osala kwetaasaamu njala nga ennyama y'embizi yeeriwo musiraamu Allah yagamba girye oleme kufa kubanga if you starve yourself to death
ekyo munnange kibi nnyo mu maaso ga Katonda era musango kakati abaana batuuka okubeera nga enjala ebagwiridde mu universities olw'obunafu bwa gavumenti. Abaana tebabawa mmere, sente gavumenti zirina okubawa, abali ku gavumenti tezibawa. Bwe bakomplainingako omukulu ng'agoba yasuspendinze abayizi, yakobye abayizi 3 balambirira nga ne Oyet Lusitu Kosa Felix ne Opira Francis beyagobye nga ne Oyet akulira abayizi ku university e Makerere kwali olwokubanga ye vice chancellor professor Barnabas Nawangwe ne bannange. Ensi erabire Nawangwe kubanga abaana b'e Makerere baatuuka n'okugamba, nawulira Zaaka agamba nti abalina okutambula ne pistol ku campus nga warlord. Teebereza alina ne bambega mu bayizi be yabateekamu, kwegamba ayita abayizi n'abateekamu bannaabwe bababeege. Kati ab'eŋŋamba emimu egy'oluweerera nabo ne babeera nga babega bayizi bannaabwe. Kale kugamba simanyi lwaki tebamuggyaayo ne bateekayo omuntu ali competent. Naye nga Lawyer Ssemakadde nga bw'olabye munnange akatambi ako amaze okuwera nti okuleka mpozi lunaku lwa 3 lwamuwadde ennaku 3 zibadde ennaku 3 naga nti alina okubanga bali beyagobye abakomeza ku university suspension azijjeewo oba si kyo agenda mu mbuga z'amateeka ate bagenda muwabira ng'omuntu teri kuddaawo kuleeta amateeka ga university gy'obeera ggo tegaliiko overside endala nti oba however bekiba gwekitine kiti kuba kati enjala bweba teriimu mu mateeka ga university nti abaana bali mumakunja ne batuuka okufa, kitegeeza nti awo etteeka lya university liba terikola. Kati kino kiba kifuuse kirala nnyo, balina kirowooleza on humanitarian grounds.